touching moment he will not be able to say much back. Leka because abana bantu saizi okubala mbebaza mutubeereddewo mwebali kujanja bataata mwebali kamabalizeewo olina families zammwe naye mwerekereza kamwina ne mukatuwa is RO497 Captain George Mukati. He got crippled 2005. I've been a mother, I've been a father. I thank God for that. Abana tuwaweli ni wasomi. Timothy, stand up. I've seen you somewhere. He's my second born. He joined BPDF, but he's still a private. But I thank God for that. We met His Excellency in 2006. He promised my husband ebintu byawulirawo kubanga by then Mary Jana Karema was still in this house navuga nti kiri wachamgadde kati nebibula. That's the government we supported, that's our government. Njogedde sikirumamu muzeeyi abantu abamuli okumpi babi nnyo simanyi batugenda kikola tusaba bulijjo bakadde tusingane muzeeyi byali tusaba tusingane muzeeyi fenga bakadogo naye abamuli okumpi babi nnyo abo abalimidde baasi one roundabout. They are worth, they are bad enough. Afande used yasingikidde motoka kuveka pale eject chip sina na wade pichipichi for sure. Anyway, nsereko bana bangu mwe bali kumbeerawo afande kuraije abana bangu wile chiwa captain yagudde ekiko they rush mbebaza mukama awoje kusiba okwaga. Thank you very much. Okutwaliza wamu embeera gyempitamu si nnungi nnyo. Weewaawo nina abantu bange bembeera nabo abannyamba baana nga bano bakadogo bandeese n'emmotoka bampeereze mmotoka mba ngenda mu ddwaliro era be balina ogiweereza n'ebirala bingi bye bakola bo nga bakadogo bwe mbamba tutegeezezza kuba ne bwe mbanga bijanjalo bye biweddewo ng'ambaga nti baana bange ebijanjalo biweddewo nti muzeeyi katuleete nnyo bingi nnyo kubanga n'ekisinga obukulu nti ddala kituufu obwana bwe nakubanga emiggo buno bwe butuuse okukola kino bwe nakubanga ekibooko bulekerawo okugenda emakenke bwe buno bwakoze kino ti awo nempulira nga nsanyaladdemu bwe bwana bwe bagamba nalina ttiimu eyaddibya prefect naye nga bagenda ne bagamba gundi taliiwo konze yalanzeewa teyasuzeewo mumunoonye ne bagenda ne bakanoonya ne bakaleeta sebo wasuzeewa nasuzeewa mukazi wange konzo omwana w'essomero nga yasuzeewa mukyala no tulika maze n'okukawa amata kanywa wasuzeewa nasuze makenke newani ewa mukyala wange oluusi nga nti bakubemu embooko nga nnya oluusi nga tugenda ku parade
ono yakoze bwati mugamba mutya tumuwe ekibonerezo ki atuswaziza nnyo akubwemu embooko meka nga bamusalira magamba nti ezo nyingi nnyo musaleeko nga basalako amaga nti mmwe mwennyini mugenda okugira ki okumukuba so si musomesa mmwe mwennyini mumwekubire olwokabuba kuba mbooko ng'ate kaliddayo akati nekintu ekyo ekituusaawo nemulaba naako kadibya tekaali kalungi nnyo nakeera kaalinanga ebisolo byako byekakola naye ng'ate kalungi okaga nti kino sikyagala akati boosi pulezidenti wange gwe siyinza kukyawa n'akatono alina ekizibu kimu abantu basuubira nti bajja kumuyamba bakisubi tebamuyambye nzija ewa kisubi nenjogera naawe bwenti kubanga akulagidde gende wa kisubi okole bwoti akati twayogerera ddala ndowooza essaawa nga kumpi ssaawa namba yangamba olina kizibu ki namugamba ekizibu kyenina nti abaana bo bagenze basoma naye ekizibu kyenina ttaka lyange sirisasulanga nettaka ye lyenkana ki konze acres 3 wanene nnyo ludda wa nti ensangi wano konze ensangi awo akati agala tukola tutya konze munsasulire ettaka eryo mpeeyo n'obuyambi obulala butonotono gende wa Nakalema arekodinga ebizibu byonna wamaliriza fayiro agire ki agindeetere wano nentuula wa Nakalema for some very good long time maliriza agamba kale kambi mutwalire konze kale gwe ne bwogenda nja kukutegeeza wana sayininga konze kale netuvaayo ate bwe tuvaayo wayita ndowooza oba wiiki yawera oba teyawera wiiki singa 2 Nakalema nankubira essimu nangamba nkubulira afande nti fayiro yo twagize ki twagijjeeyo nagitutte ewa was that woman yali ani linnya lyawugana yakavaamu bakamujja nako okuzzaawo omulala kati omukyalo oyo nga mpisaawo wiiki egi nga mukubira aga sikumanyi niyo fayiro gyoyogerako sigirabangako konze nkugambye sigirabangako nawe sikumanyi vaako ku simu yange awo nenakubira ku Nakalema nti munnange nzi bintu byonna bitwalayo nemitwala ku mmeeza ya Nakyobe nemitwala ku mmeeza ya Nakyobe yabimanyi kukubira Nakyobe nga ampadde ki enamba y'essimu ye Nakyobe yanga nti sikumanyi. Dibia Moses, retired Sergeant Dibia Moses, former head boy Kadogo. As I'm standing here, I'm looking at the faces of my seniors now, and the many who are not here. I really thank the Almighty. Who am I
to be the head boy over. There is a senior counsel, Chalipa Henry. There is Lieutenant Colonel UZ. Among, I have a Professor Robahi. I have Lieutenant Colonel Tumwesije. I have even the author himself. Among us here, we have Lieutenant Colonel UZ over there, Kadogo. We have Major Rwantigana over there. We have Colonel Onata, who is not here. We have Colonel Ime, who is not here. We have Colonel Mugabe, who is not here, and many senior officers. Why I'm bringing that point at this time, as I'm starting to mention the colonels and the majors, there is nothing is going to make me happy if tomorrow I will say that General Onata, General UZ was among Kadogos. They are our guests of honor. At least I have 2 words from my comrades, where we have categories of serving senior officers and the senior retired officers, junior serving officers and junior retired officers, where we face different problems. My request is because many of us did not go far as education is concerned, but still we have many officers who are doing so well, trying their best to be the best soldiers or to be the best officers. And they have always turned their eyes to see where their comrades, whether they are doing bad or good, we are a united group of soldiers or we are a united group of comrades. Serving and non-serving, we are always together. And we have Tukona Mutandao that is uniting us. We are solving each and every problem, regardless whether you are serving or not serving. We are all take ourselves like children of the same family. My request, our guest of honor, as Nsereko had said earlier, some of us are not doing so much well, but at least we can be fixed somewhere, not to be given free money. And I'm proud to say that when we are still Kadogos, because we are no longer Kadogos, but we are former Kadogos, we used to beg from everywhere and from everyone. That we are not doing anymore. The only thing and the only chance we are looking at, if there is any opportunity, like someone can be fixed where he falls, like we have drivers, we have teachers, we have and this brings me back to recognize my teachers who are here. I'm very sorry. Just I have 2 seconds, at least I can have my teachers stand up for recognition. And this is very important. They are our parents at that time. We have Captain Ben and O1 Oyoyo, and he used to be our doctor in Kadogo School. He never let us down. Thank you, welcome. And Afani Regine, one of the only 2 lady teachers we had. Imagine standing in front of Kadogo, who could always promise you mawe, risasi na vinginevyo. Ayambye nti atadde ku record ebintu ebikwatagana n'abasajja baffe abali abato, abaana abawalirizibwa
okukwata emundu olw'embeera erimu mu ggwanga kubanga eri abogera ebitakwatagana nti twawamba bawambe naye kirungi baabaana mukama akyabakuumye basajja bakulu kati beeyogeredde ebyafaayo by'abakaddogo bayingira batya amagye bayingira badduka okuwonya obulamu bwabwe nsireko akubulidde nga batta mutowe ow'emyaka 5 bamasasa ameka amagye ga gavumenti y'ekiseera ekyo kirungi atadde mu byafaayo era nsaba bannansi basome ekitabo kyansireko bamanye wa gye tuvudde kubanga atamanyi gyava tayinza kutegeera wa gy'alaga. Oyogera ki kukaaba kwa Afande Katimbo abamuwadde akazindaala okwogera alaze ennaku era omukyala bakubuulidde pulezidenti alina byeyabasuubiza tebituukirizibwa nga sirina kirala kijja kwogerako kyannaku nti omusajja ngaoyo yaweereza guyo tasobola na kutambula pulezidenti yakkiriza n'amulaba n'amusuubiza byamusuubizza nsaba bekikwatako bajjukire ebisuubizo pulezidenti byakola eri Katimbo. Afande nga amagye uzze muyamba mutya Bakaddogo? Ekisookera ddala nze njozaaliza owekitiibwa Amanya Musheko eyalwana obwezingire ne pulezidenti waffe okula nti Bakaddogo bazeeyo mu ssomero kyali kirungi nnyo kubanga kati twandisobodde okulaba bibala bino. Ekyokubiri Bakaddogo abakusobola okusoma bangi bali mu bifo bya buvunaanyizibwa buzaali banamumulabye kati ye mubazi w'ebitabo bya Engineers Brigade munaabwe Kano Ndagije yakulira ebyeddagala mu UPDF pharmacy chief pharmacist chief control of finance abalira avunaanyizibwa ku ssente zaffe ez'amagye Former Kadogo Kano Mugabe kati kikulaga nti amagye tegabasuulirira okujjako nti bannaffe abamu nga bano abazze bafuna obulemu baba tebatunulirwa kise kinoomu kubanga buli afuna obulemu mu lutalo twamuweereza mu Lwende tumulabirire kati nga munnaffe oyo yali Headmaster Kadogo kikakasa ali waka teyasobola kugenda gyetulabirira bali naye kyandibadde kirungi nti nga bwe kitegeddeko faamu tutegeeza minisitule y'abaveterani bamutunuulire balabe engeri ki gye bayinza omuyambamu kyokka kyegire okugera saawa. Today's launch to us is we are grateful to God who has kept these young men that are now alive and have been able to tell their story. I salute Comrade Nsereko for putting down their story. Some people have been creating stories that we forced kidnapped these children to become soldiers. But they have told their story, how they actually joined the NRA to get safety, to run away from the government forces over the time. So I would encourage everybody to read this book, because then they will know where we have come from. A society that does not read its history or does not know its history gets lost. Easily gets swept away by self-seekers. It's a challenge to some of us who haven't written books that a young man, not so well educated, so much educated I mean, has been able to put our history on record. It's a provocation, a stimulation to the rest of us to also write our stories. Of the then NRA and now UPDF for the wise decision that was taken then to take us back to school, all of us, the child soldiers. I want to, my friends, to join hands to thank the leadership then and the leadership now for that wise decision, because had it not been that decision, probably our Comrade Nsereko would not have had the capacity to put together this wonderful history that has put together for all of us now, in the future, and for the posterity. Most of us had wanted to write books, including myself, but I've had a chance to review and read Comrade Nsereko's book, and I told him there is no need, as of now, for me to write a book, because everything was captured, and even much more that the program could not have captured. So, Comrade Nsereko, thank you very much for representing us, and we are proud of you. So much that even when we were growing up, I used to stay with him in one cubicle.
And of course, he had a very good command of English. Now I know where it was headed. Thank you very much. Finally, like I said, it's about thanking our guest of honor and the entire team of the guests that are here who represent our senior commanders before and now. Let me take this opportunity to thank you, because I'm very sure that you are part of the leadership and decision making that brought about the Kadogo School. We have not failed you. We were all not able to succeed to attain the certificates we would have wished to attain, but at least the little we attained has been able to move us the whole move. Personally, my name is Henry Chalimpa. Currently, I am a lawyer by profession, and currently I'm the Director of Legal Affairs at Operation Risk Creation. Guest of honor, I retired from the Army about almost now 20 years ago, and I had a very successful career as a private legal practitioner. But when I was called to give a contribution to the Wealth Creation team, I immediately abandoned my law firm and went willingly, not because that I was going to the trenches of Kapeka again for leisure, but in my heart I was saying, thank God I have been given an opportunity to give back to the people who made me who I am today. So we are very, very ready always to be at the core of this nation, previously, now and forever, because we must put together what we fought for and what we shall continue fighting for. And we want to assure you, your guests over and our guests who are here, that for as long as we live, this country will be what we wanted it to be. Whether it will be 2 of us, 3 of us, 10 of us, as long as we live that one, we can assure you, and of course you know we have the capacity, because each of us here has at least demonstrated that capacity. I will not speak beyond this point, because as I said, I have so much, but time is against us. Let me have this opportunity to introduce Kadogo Naba, I think CO4. So she's also part of our fraternity, not only as a Kadogo, but she also became our mother when we were in the Kadogo school, and up to now, she's still our mother. Mama Dozin, we thank you for accompanying our mother on this function. And when I was doing my master's in oil and gas, my thesis, which was about the finance, legislative administration of our oil fund, at least I dedicated it not only to NRA, but the entire leadership of NRA then and the current UPDF. Thank you very much. Amanya gange Captain Retired Bentu Muhirwe. By that time, the Kadogos were mobilized from fighting units, and under the command of Commander Captain Katimbo retired. By that time I was the transport officer. Gwali transport officer. Lwaki bakadoga abasinga tebasobola kusoma? Bakadoga abasinga tebasobola kusoma. Ekyo kyava ku ki? Ekyo kyava waliwo bakamandazi abaali stable nabaali bakadogo bajja ne bagenda mu ssomero. Then olwokuba nti baali beesikuutu baabwe ne bajja ne babajjamu. Naye kyekyo kyali nga kitera kuba kusoma ssomero. Kululwola boti abakadoga basinga bakkiriza muli bawulira nti tebafiiriddwako. Yensonga lwaki tulabye ne yali headmaster Afande Katimbo bwe bamuwadde akazindaala akaabye bukaabi. Bwe kululwola banga gavumenti eddala efudde ku bakadogo. Bakadogo bagezezaako abasoma bali mu
big positions. Tulina bakano, tulina ba director. For example, we have Kano Anata, we have Kano Mugabe, we have UZ, who's the Kano commander. Position Ngarubo Chimayiti, Abatasoma, of course, Nangade will try the feeling of departments. Mubuzi eti kukatabo kano kalonchingidwa akatabo it's a challenge to most of us because kadogo atena katabo nako kali motivating abantu na ekyo kyokoze okiteeka mu mwanjiko story evayo bulungi kulw'ensonga then some of us twasoma nemala nti nefuna chance negenda nesoma yasoma waliwo omukyala yanesibako n'omutwale n'ennaana wenagaana naneefuukira bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.